iragamba Mwana yakubye tune. Enkwata peni n'ekitabo n'empandiika oluyimba lwe bayita Layila. Nduta wayise emyaka Ebiri byonna bimaze okuggwamu amaanyi. Egi era abasinga batono nnyo abamanyi nti yayimba Layila ate ye yayimba empiso. Yes, kituufu. Nengamba njagala nzite identity eri ekintu ekyo kinveeko. Empandiika oluyimba lwe bayita Layila. Katonda mpa omukisa mbandu yimba waliwo omuntu omu nansportinga mu mabaala. Amba muvubuka gwoyimba bulungi naye kikiri mugamba ssente biki. Mbe bya music ebyo sibitegeera biba bitya ne munnyonnyola mu business. Amba naye nze siri bulungi naye kankutwala ew'omuntu singa akwagala manyi omaze. Ntwala omusajja baali bamuyita Edmond. Kati Edmond muwe ennyimba zange akamanyenda kukuma ne jinga ofuuke w'amaanyi. Nanaggwamu dda n'essuubi nga n'ebyo ebesacula 3 years okuva ku mpiso olwo nzigudde nzikiridde ne mu ttaka. Musajja lumu ambuuza wulira studio ki gy'oyagala okukolera. Waliwo kulooki ng'akubye z'ogenda kunzisa. Waliwo lwaniseenu lesindaleera babije yalina akatombuuza ampulira gwe njagala. Nangamba kulooki. Kulooki simanyi naye mpulira linnya ne studio gyeri. Tomanyi nayo. Mpulirayo. Nenjinoonyereza bwe yaŋŋamba nengenda nenjinoonyereza nenjituuka nako. Nye saabuuza bingi namanya studio weeri. Nabuuza ssente ne baŋŋamba emitwalo 40. Omusajja ayenda kugamba ndi mubbi. Kati nga nze ennyimba zange bulijjo bankolera emitwalo 5, 7. Bakusabye 4. Nga musajja agenda kugamba ndi mubbi kuba ezo zene zaali nnyingi okuntegeera. Musajja ngamba tugende. Ngamba tugendeyo wakulooki. Saamugamba ssente nga tugendayo ng'alamuza amugamba ssente. Yali musajja nga takyamuka nnyo. Ngamba ng'akivaako. Ngamba omusajja ayinza olowooza namu njagala kubba ssente. Bandi awo lumu ngamba aizo janguuka ewaka. Kozi oli yatuganze nemeka konzaana. Sooka omutwalireko 2 gano. Nakwata ssente ezo nenzira ewaka. Nengenda nenfukamira mu nnyumba yange neŋŋamba mmaze okkuba hiiti. Nengenda nenzidipositinga. Kati namba ogenda duyimba nani kati olwasooka nali siruyimbye na Lady Grace. Kati naye omuwala gwe nali nyimbye naye tayimba bulungi. Nga takijjayo bulungi nga bwe Lady Grace nali ntera musanga mu bandi zine ziyimba corporate. Mukama waliwo omuwala ayimba bulungi. Namba tugende tumulabe kati Lady Grace we yali ayimbira ne tugendayo amulabe. Kati namulaba nga performinga bulungi ayimba naŋŋamba oyo mutuufu. Nemuyita nemulira mu ddiiru nakkiriza. Ne vaasi eya omukwano gulinga omulimu teyaliiko. Ngero oluyimba olwo lwali luli nti ettutuba lirigwa nga sookisi ng'omukazi yaluliidinga nga nziramu ye njatula mu lwatu nti siri kukyawa. Kati mba nkedde ku Gongo Records kunakeera nnyo anti program yali ya ssaawa 4 essaawa yagenda oweera emu nga ndi ku studio. Akwata obudde. Sanga wakawala ku reception kekampa vaasi eyo. Katya nkabuuza kulooki waali ndowooza WhatsApp yali ezengomola ali ku WhatsApp anyiganyiga essimu tanfa. Singamba oyo anyiga biki ku ssimu. Ndaba bwe yetunuulizaamu essimu. Mubuuza tanziramu. Kati mutima gwange neŋŋamba kale ono tamanyi nti jjukiranga ne sente ze twasasudde nze mpulira nnyingi omuntu okumubuuza n'atanziramu. Kati mutima gwange ne gugamba kale ono takimanyi nti sente zendeese kwe kuva omusaala okugenda omusasula. N'ekirala kati ono yajja asaba omulimu guno ng'agamba we bali gumpa ndiguwa ekitiibwa. Ye yeerabidde nti nze mukama we nze aleeta sente naye tali mukunziramu. Omutima ne guŋŋamba omukwano nno bwe guba ebyo byonna ndi muwongo bwange mbirikola ki mbirowooza.
kyenvanva ku reception nenfulumamuko wabweru vasi nenzijira eyo yennyini kwoyo omwana ng'akale ono yasaba omulimu ng'agamba nze bwe ndifuna omulimu ndikuwa ekitiibwa naye laba byakola neŋŋamba n'omukwano gulinga omulimu nenfuna eyo vasi kati neŋŋamba naye bigenda gatta bitya kuba mba nzaalutandise kati nga kitegeeza nzaalina oyingira ne koolaasi kati nga koolaasi alina okyuka era nga nzaabuuza omukazi andigwamu asirinadde ekikumi Layila nti obolisigala okyanjagala naye nga luli tekyalimu ati mu luyimba olwasooka ndukyusa kati Lady Grace jjukira nali muwadde eriddemu nga yamanyi bwe kigenda okuba agenda okuntukako mugamba akikyuseemu luyimba lugenda kuba lutandika bwe ruti kati olwokuba nze yalinga mukama we yakkiriza buki bukkiriza tukola oluyimba nze nga nina ozikiriza ekintu bwe lukola oluyimba ewakkula ki kiriba kiwedde era bwe kyali tulukola luggwa tuluta aŋŋamba vidiyo tugenda ewajja live oyo naye yasaba sente nnyingi ndwabo abazisasudde era omwami oyo awo Izon ti waatandikira ofiringa otya nga oluyimba lutambudde eggwanga kuba lwaki kuba saakyamoko omanyi lwaki saamera malala ndowooza nze muyimbi yakasooka okuba omanyi waliwo ennyimba ezitambula ne wabaawo hiiti ne mega hiiti si kwewaana yali mega era sinsi Layila nyinza abayimbi mbalababala abaali bazzeemu okuba zi mega waliwo kye bayita hiiti ne mega hiiti naye nange saamanya nti njikubye kuba bajjana ne baŋŋamba oluyimba biki nga naye tebincamula nalwawo okukkiriza nnyo kyatwala ebbanga nga sinnakikkiriza nti olwoyimbi okoze oluyimba olwo tolina ene management olwo nga oli omwami ya managinga era sibikkiriza kuba one Christmas twategekako mayangayanga nendaba abantu nga basimbye nga bino ebivulu ebinene ebyazi radio nga ne bazze kulaba Izon ndowooza nze alina rekodi mayangayanga ekifo ekyo akimanya agenda n'abuuza abaayo nga naye nkitegeera luvannyuma nti naliwa nakakitegeera nti nali w'amaanyi ebiseera ebyo kuba nalimu nnyo kyaki nekiri kiri kye bansiba kyandeeta nnyo okutya singa nalina n'obutekkiririzaamu bungi era saakolako ku malala nayimba nnyo saidi z'e Masaka era njagalayo nnyo nafunayo ebivulu bingi ndowooza ekimu ekyanzukusa nti nkoze oluyimba in my life sente ze nali sirowoozangako omusajja yankubira essimu naŋŋamba egwa Izon nti ye nina njagala kunnyimbira kati nga nagamba lumu ndisaba omuntu akakadde buli kimu okyetegekera oberawo ng'okitegeke kati aŋŋamba nina shows oba zaali nnya bwe kumugamba ŋŋamba miliyoni 3 kati omusajja ajja ye yalowooza mugambye buli sho miliyoni meka kati aŋŋamba kankole 2 kati nze nembala buli sho mitwalo ameka 5 ze shows nnya kati omusajja ajja ningano bano baagala kunkwatanga ebya Kenzo nentuma mukwano gwange netukubisa lisiti nangana yo lina lisiti nzijeyo ku Monday okolere lisiti mukwano gwange mugamba kole netukolawo lisiti namugamba nze nja kubeera eri bw'obalaba bagamba Izon taliiwo nze tebadda kunsiba kuba lwe basooka okungamba sente nnyingi bansiba busibi ngamba muntu kigwe nsaba nze miliyoni 2 n'azimpa bano baagala kunkwata omusajja batuuka ngenda olaba bajjayo sente navaayo ku kizimbe kwenaye nsikulanga omuyala ndyako sente kati
kati bilioni bbiri shows nyasize milioni 8 kati ngendo uli omusajja agamba kansooke mbaweeko ennya awo maaso ngenda bba waayo 2 budget ya milioni kati ng'ekinene nnyo mmaye bagenda tuwaako miliyoni emu anti nava mu tawuni nga buli kimu nkiguzi TV engoye ufa gwe miliyoni nyazo ekyo ekiseera obimanyi nagula buli navaawo andi ezo zamala buli kizibu kati eyo sho njibbye tebyalimu manager zaali zange afiya nekyali wange mpozi nawakola etigulesi tuuka mu shows era ngamba naye omusajja ono watyanga ya mistake ninze yebadde agala muyimbi mulala febe ensiku yadde ezo sente shanga sikikkiriza ne ngamba era sente ezimu nazitereka ne ngamba zino nzizzaayo nfunawe era nagenda nazo tuuka ku show eyasooka kati nga y'omusajja alaba yanzibye kati nga ntadde mu luumu apangisiza hotero bampa buli kimu tayagala ndabe n'abantu ngendo nga yasibye ekisewa abantu balinze yayimba Layila omwana muwala wali otambudde naye sente zokka ze baatufuuwa ku stage banfuuwa sente nenyingira nenziwa mu buliri bwendi neŋŋamba siva mu kuyimba neŋŋamba kino amma kyekyansibya ozuukuka okitegeera abayayi lwaki balwangira okunyimba awo wokka wewampa nti ndabika nakoze oluyimba ngendo abanyimbye nze gwe nkomyeko abantu ne badde ewaka nga bazze kulaba nze sibyo bino nti bakututenga nnyongereza baali bazze kulaba yayimba Layila saidi zaali zamaze kase kyajjukira bitundu nali sinayiga bikwata bulungi newaddako mujjukira yanjogera nakombwayo yonna muguzeemu emmotoka baŋŋamba luvannyuma so eyo yejjane yange nakati sizikizanga olwo tukote okufuna management kozi wano wonna obadde tolina management wavaayo omuntu agamba nti kati nzijala ku management kati omusajja oyo by the way Edmond yanteekamu ssente yensonga lwaki ndi Izon nti twatuuka contract neggwako Geoffrey Taya we yampita ng'akoze New Eagles ndowooza since okuva ku Layila sizikizangako nnyo kiri awo ye Izon iti olwo bwe wagenda eno ew'omukulu Geoffrey Taya yali akuyise ku training ng'akuyise ng'amanyi kyokola abampita kwongerako kuba already nali nina Layila nakoze nenkola awera ezokkameza nezikola bulungi bampitanga bw'onaayita omuntu alina oluyimba olulina kyerwongerako najjanga gyepangise abajega ku ttaka saalimba no bajovani abo bebaanekyalinga naye nze najjanga gyepangise naye nga nakyo kyanyamba nafuna exposure mu bantu ab'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo olwo okuva mu omukulu Geoffrey Taya ovaayo kyeyagalire oba watuka time n'obira nga nagambye byonna nga twogera nze kasitanda banga ndi sitaaka samuweya ekintu nga nkiddukamu natuuka nga ndaba nina wenkomye gwe kasitanda banga waliwo wenkomye sikkiririza mu kintu kyaggamba nti sente olinafuna bweziti bwe kiriba emirembe ne saagala kinaye ndaba waliwo wenkomye neŋŋamba wano nina okukola ki si mbubi wabula nze oyo yenze from the start what kitandise kati ekyo kyendi naye ndaba aliwo wenkomye wano nina okweyongera ne mu kyaki kyekyanzijayo omusumba lumu yabuulira enjiri n'agamba mbu tosobola kubeera mu kyaki
n'osukkuluma musumba kati ate nga nze njagala nga nze ekirooto kyange najja mu kyaje nga njagala kusukkuluma bakuteekako ekkomo neŋŋamba wano nga tewali bizinensi. Kakati obuwandiisi bwaffe buno bw'ennyimba kuba tukulaba okuva mu ntandikwa walowooza kirowoozo neewandikirayo akayimba wakontinuinga ne talent eyo okubanga owandiikayoko ku nnyimba ez'enjawulo ng'ozibwako ku bantu ab'enjawulo. Ndi writer mpandiise nnyimba nnyingi zempandiise lwakuba saagala kummanyanga writer njagala kummanyanga omuyimbi. Kirina engeri gyekikosa omuntu ategeera nti Oluyimba yaluwandiika kyezize teziri bweziti so nkikweka nnyo nkyogerako bwalumu nga munnanga abawandiika omuwandiisi nga muyimbi batera okuwandiikira ate abantu abaluluyimba nolanga lulungi nnyo ate okusingayo anti kati bakompeyalinga waliwo kyensobola waliwo message gyendaba nga nina giwooli nga performance ye mulalu ng'ate gwe toli okitegedde kati ng'oli oluyimba bwaluyimba lumwambala okitegedde naye nga ennyimba nzirina wininwaja n'oluyimba umutima ngukuwa munange saba tagumenya oyo Izon Irene n'amatoba n'oluyimba olugamba bakyala walina pati nene gyetuzanya nibate a woman for granted oyo Izon New York alina akayimba obadde okimanyi beserebu wange waliwo fresh love mbalirako nyingi bangi benzize mpandiikira just okulagako abamu kakati ebirungi byofunye mu kubeera nti oli muwandiisi ebirungi byojjeemu tofunanko olutalo lwonna beside nga tetunatuuka ku birungi kubanga waliwo sagaazi ezimu ezibaawo ono yatutta oluyimba teyansasudde sagaazi ezo ozeewala otya? Sagaazi ennyimba ono yansasudde yanzibye kiva ku ba writers olumu okubayala kati nze sibayala owabula akasenteko siri mugagga nnyo naye nina omutima omukkufu nti nze kati ennyimba zange empandiika kasita nategeera nti music tavunda anti nze mpeza ennyimba 10 ze nawandiika eddanga za kutunda naye siri ku pressure sobola aseerangirira ndi muwandiisi mujje mugule ntegeera jjagule bw'oba tontegeera kireke sibakaka okitegedde kuba siri bubi nti ŋŋenda kubeerawo ku kuwandiika luyimba kati obuzibu bwe buva abagula ennyimba bennyini bazalawa nze ninako omuntu omu namuwandiikira oluyimba teyategeera nti lulungi kati mba mukubidde nti kandukuggyeko n'adduka n'alukola nga nfunye alugula ate bwe yalukola ne lumukolera okitegedde akitegeeza mba ddutunda kuba ye nali ate ndumuwadde buki buwi kati mba ddutunda ne lukola be bavaayo ate oluyimba lwali lwange biki abamu tubawandiikira ennyimba n'aluzaalawa kati leeta bw'awulira oluguziza omulala n'alufunamu ng'alyoka avaayo olumu balwayita bo baba kyabeesinzeeko ng'oluyimba mwateesa kakadde n'omuwaaka 5 n'osirika kati naafuna amuwaaga awamu akawamu kyava aziri ate ne gana 5 ne gamumenya okukuddiza watera okuva obuzibu. Izon nti naye wali oguzeekoko ku luyimba besides okuba nti bwewewandiikira n'ogamba nange leero kangende nguleyo kaakayimba zemba ngenda ogula ate ngenda olaba bazintutteko naye nga nange wandyagadde waliwo zemputa ne ngamba luno ndandiruguze naye baba bazintutteko naye nga nandyagadde ofunayo taaki empya tekigaana gula luyimba dde oli writer kati Izon nti okyusa otyo tukuba tekituni gendeko mukidongo nenjeko stress kuba ndaba eyawukanyemuko ne wali Layila gende okuba ezo ennyimba bano ababiyimba baali batufudde bakataala
ate batya babafuula baddeeyo ku TV ne radio ne beesuddiya ffe abo bayimba bandi balina engeri gye baazala wanga style yaffe band music nembalaga nti mwe bye mutya noyimba live babiyimba omanyi batya nobiyimba live kati kambiyimbe mbalage nti mbiyimba live ate bye bisinga obwangu osulawo kigambo kimu kagende mu kidongo nejjeko stress nziremu byangu nnyo negomayo kuyimba akayimba omukwano gulimu omulimu oba okufuna nekino kagende mu kidongo nejjeko woba tolinaamu kuluma byangu nnyo kati nze nagala balaga nti n'ebyo tukola ki tubisobola n'ebino bye bikola ssente ebyo just mba njagala kulagamu kubali n'abawagizi banjawulo waliwo abawagizi bogamba no I want to tap in this audience nakulaga kuba versatile nze buli style nsobola ojimba okujjako ndowooza hip hop ate nga lwakuba saagadde muyimba naye bwe ŋŋamba nti gwe natandikiramu mu gospel waliwo we namukubirako lulinayo olwa hip hop Izon ntire tolamuwulira mu ntalo z'abayimbi okikola otya nina obusungu bungi kati ebinyiiza mbyewala nnyo 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 sigenda mu bbaala saagala banninnyeko nnwani sinywa mwenge kuba gujja kunzijjako nkola ekintu nga sinza akikoze nga hayipu yekinkozesezza kati ebintu ebinkozesa ensobi mbyewala nnyo ya nekirala ndimu kyaki nnyingi kina akayimba kafa akapya kahiitinze kawulira kalina engeri gye akasinga si mukama oba kankufa bitole wakati ye tune eriwo ye tune eriko otukubye tune totuzikiza amasomo matufu bambi tozikiza kuva we watandika oluyimba olwo nalukoze out of demand y'abawagizi nga balala balowooza Layila yangwira nga baŋŋamba ojjoddemu okola oluyimba olulinga Layila ne ŋŋamba kambalageko nti eyayiiya akyaliwo Bill Gates eya kompyuta akyasobola oyiiya n'ebirala obwongo tebudaba kugatta bagamba kambaddizeeyo naye mbadde nkyalaga ne kubali abaazirizi sitayiro za fuluma ndongo nti nabyo mbisobola kati okikola otya okuhypinga koza abayimbi abasinga hype oba vibe bagifunanga bakozesaamu ku bitamiiza ate abagosipa abayimba emisana mukyaki bo bahypinga nakyo kati nze nalwawo nnyo nga nnyimba misana mu kyaki okitegedde tetwabangayo na bivvulu bya kiro bitandise kati ebya gospel nebyabangamu nga muyimbira mu kyaki kati tewetaaga kubeeramu nti kansooka ate anything nze nkyewunya nokyewunya oli ng'agamba ate nze mmala kunywa mmala kukola ki I do nothing nze omwenge gwange music Izon toyina omukyala wemba sirina mukyala mba nnina omuze omubi gwenko ate manyi nti neetegenga obudde bukyali nga nalwawo okwetega kyosobola okwetega andeka tonkubya migo tonkubya migo Izon nti alina omukyala sirina mize mibi gye nkola kyobola kitegeeza nina omukyala olinayo ku baana emyaka gyange mba sirina mbaana mba nnina ekisi Izon nti olina engeri gy'otusalamuko bwoti oli azaamaanya ekyo kibuuzo kijja nga kiri straight forward musajja mukulu mba nninze ezi kati Izon nti abawala kale kambayite bafanzi kozi wabayo baneekundi mwagala nnyo undi banayejane maama w'abaana ekeeyo bitebyo abimanyiira oba anti n'omukazi naye era bamukwana gyayita mu kkubo kati abaagala abamukwanyi tebakuletera miwunyo ate gitya oba omukyala gwolina mwetegera yategera kintu kiri very simple ekyo kitwalenga nti bwowasa omukazi nga stiru ekyaliyo gwakyasikiriza n'amukwana kati bwekkiriza nga bamukwanyi kitegeeza yaliko ekizibu Izon nti ali mu management kikati kati nina management empya bagiyita new generation management bitambula bitya bitambula bulungi wakamumulaba atambula nze ndi wa action si wakwogera nnyo
omuntu waba waka music wali zenda kwogeza music guno omwaka kuba nze omu ku bayimbi abaali lake abafuluma mu lockdown nga tulina waka nava mu lockdown nga nkoze oluyimba kakeya ng'abantu balufunye nesinga si mukama nenkola waawo ndongo kati nina nkufa bitole so waka waali Izon tibirungi kibyofunye mu kuyimba sisobola nabyogera bingi ebitonotono ebyo ekyobugagga nze kyembala ekisinga bantu nkirabira ku mukulembeze wa ggwanga asinga atya abantu babiri omuntu alina emmundu n'akuŋŋaanya aba kati ninako ekimu nkuŋŋaanya abantu kitegeeza ekyo kyekyobugagga ekisinga kuba ne bwemba ggulu nfunayo agamba Izon tyabadde kiki kitukuyambewa ekyo kyabugagga nabeerako nga sirina asobola kumbuuza kiki tulina ennaku zino kiro ku Sande nasanga omusajja ng'atambuza bigere nga nolaba alabika wa buvunaanyizibwa nga naye ebigere temuli n'essaati ali bwereere ng'ayita ku street nga buli omu amutunulira but no one cares nengamba gwe naye naye omusajja oyo ateeka oba afunye ekizibu obanga baava agudde embabbi obanga anything kuba si mulalu si ki era tuddamu okumusanga ng'ayimiriza owa boda ali mu munnyonnyola kirabika bikoze eki mugamba omusajja oyo si mulalu si mwenge ooli yaŋŋamba atamire mugamba teri mutamiivu atambula bw'ati omusajja oyo afunye ekizibu naye kati Izon teri asobola kunzikiriza era bambuliza bwate kiki Izon si kikati ekyo kya bugagga ekisinga n'ebintu ebitanje bo abaana bange nali simanyi saasobola kusomerako Kampala banange basomera mu masomero ge sisuubira kyensinga ndowooza bino byonna bye tukola tutegekera generation yaffe eddako famire baali tebatumanyi nga tuli baana abazaala ab'ebbali mwafuuka ensonga kati buli omu agamba ayo ninayo mutani wange baga omwana omubi avumaganya nnyina ate omulungi nina meeting gye baagaana otutuula nga sinnajja ate nga nva mu famire y'abagagga ate abaasoma nga bagamba tulinda ayiza akajje neŋŋamba enzaani gwe balinda naye luli batukuumyako emmotoka ya sisita wange mugenda wamukuuma emmotoka ya sisita wange Izon challenges ki bizibu ki ebyo byoyiseemu mu music byosanze mu music specifically music challenge gyensanze ya abavuga music azini okumwongerayo okugeza nga mmwe abali mu media tulina music gwe tuyimba gwe mukuba enkokola ne bagamba bayimba local music. What is local? Local kyekintu ekyawaka kati ate kiringa ekivumo okuga mu Uganda ogamba nti oyo ayimba local music kiringa kivumo naye nga bw'okyebuuza kiringa nga agamba nti oyo mwana wa waka kati okuba ow'ewaka kivumo ate obuki tegwandibadde musango okuba ow'ewaka kivumo osanga DJ ng'akuba oluyimba lwa Davido n'abuuka ne mu bbanga Izon n'omuwa olulwo n'agamba bw'olimpa ssente ndikuba nga ne olwa Davido yadutaddemu ne data n'aludownloadinga okitegedde bw'ozaala omwana omubi owa neyiba gw'olabirira era olina okuddaabiriza oyo gw'olaba nti mubi omufuula omulungi owuwo ye mwana oba mubi oba ki ye mwana wo okitegedde kati ffe baana ba Uganda mu Uganda ffe baana ffe bali ffe gwosobola okuwa abaana ba neiba emmere nga babo tebannalya kuba obwana bwa neiba bulungi bweru kati n'abantu ba wano bo balabirira baba neiba anti nze mbeera ku TV ne ku radio program neggwako nga bazanye music webweru ngowa wano bamulese naye ate nga Izon bwentegeka ekivvulu ayinza okugamba kinyamba kibwenzanya music wa Izon kankulage bamaliriza kubidde Izon nina senga wange alina omukolo nyambo nyimbireko n'obulo mugamba yita Diamond akuyimbire gw'osiiba okuba ennyimba ze okitegedde
niyo olw'obuntu bulamu ekyo n'okimira n'omugamba tukoze tutya munnange n'amaliriza ng'agamba nina kasho jjo nnyimbireko nga takubangayo oluyimba lumulundi n'oko nga neakugamba nga bwojja kati olwo ayagala omuyambe nina omulala mukama ansonyiwa okyogera akuba music namusindikira oluyimba lwange naŋŋamba teekako ssente bweziti nduzannyi sinze yakisaba naye wayita ennaku 3 n'agwa ku accident addamu okunkubira nga ŋŋamba nsindikirayo ssente bweziti bampanisa amagulu nagudde ku accident kati nembula omugamba sooka ozannye oluyimba lwange nange nkusindikira ezikujjanja kuba naye yaŋŋamba okuzannya oluyimba lwo naye ng'azannya olwa Diamond gwatasobola kukubira ng'agudde ku accident kati abantu ba wano nze era kyekinzizaayo ku ssomero nazzeeyo kusoma ngenda kuyingira politics ensi eno Uganda ekigisumbwa kiri ekintu eki abantu tebaagala nsi yaabwe abantu tebaagala n'ebigigenderamu anti politics tukulinde myaka ekisanja ekiddako ngenda kwesimbawo ate kitwala ki nakoma mwesifo ngenda gimaliriza nkole 6 nkole 5 mba ndi qualified si kyekyo ensi yetaaga sensitizinga kwagala olaba ensi ziri ezikulaakulanye America omwana bamukuza bamwagaza America okitegedde n'ebikolebwa mu America na buli kimu naye ffe wano yensi gy'olaba ng'oli musanyufu nnyo nga Diamond akubye hit nga mu Uganda temuli hit ne bagifuula na debate ne bakompeyalinga Izon yakubye buloko kola video ne bagamba labe ya Izon labe ya Diamond nga Diamond ali ku budget ya nsi namba bakompeyalinga video yakubye buloko ne alina budget yeggwanga okitegedde wano omuyimbi tulina kye tutamanyi ku muyimbi omuntu agaana ozannya oluyimba lwa Izon nga ne bwentegeka show tugeze ewaffe Emityana nalinayo concert mu 2019 ekisaawe ne kijjula ekyokugombolola buli bbaala y'Omityana kwolwo yakola ssente ezisinga ku zeerina okukola kuba Izon n'ekivulu Mityana waliwo omukyala atunda chips awo ku mulyango namwemployinga waliwo ababoda bavuga abantu paka ku makya okitegedde waliwo eyasiika chapati nga chapati bulijjo zaatunda tatundangako chapati nnyingi nga lunaku Izon lwe yakola kivulu okitegedde waliwo DJ nga ye yazannya music waliwo abakola ku security tuwa ssente paka ne ku poliisi na biki okitegedde naye abayimbi tetuli respected mu nsi yaffe okitegedde baagala music bw'oyimba owa wano Uganda music waffe ekimuganya okukula we don't have identity tetulinayo oluyimba lwowulira n'ogamba olwo oluva Uganda so nga tulina style zaffe kadongo kamu wa Uganda bandi wa Uganda music we Nigeria oluwozanya oluyimba omanyirawo nti lwe Nigeria niyo olwe Uganda tetulina kati kyetukoppa kye bayite ekirungi kati bandi bamusuulaga abo baliroko okitegedde nga naye kyekyaffe kuba eyo style Uganda gye yandibadde eyimba era wewegendereza amazima gali nti ye music asinga okwagalibwa n'okutunda tukikkirize tukitolowozangayo kokukolayo kolabo yonna n'omuyimbi yenna kolabo nzirina nnyingi nina kolabo ne Pastor Bugembe n'abayimbi abapya nzinyumirwa nnyo okuyamba kuba nakola nnyambibwa dani okunnyamba n'abanene njagala okukola nabo naye nyumirwa nnyo nga nina gwentaddeko ettaffaali nina kolabo babaana bangi abato nyimba gyeziri niyo nzije ku mulamwa nkyalina benkyayagala okusomera si kuyomba njagala reality bino ebintu abantu balina obimanya nina ensi emu nga abantu abasinga balina ku kifaananyi kyayo nga naye tebagirinyangamu bagiyita Jamaica okimanyi mu Uganda abantu abasinga bamanyi ekiri e Jamaica naye nga tebagituukangamu niye kifaananyi kya Jamaica omanyi we bakifunira mu music we Jamaica era obwajja okifunira mu bongo this is Jamaica kitegeeza mu music we Jamaica nsobola olaba neneegomba neninya neŋŋende Jamaica abazungu balaba mu video ze Jamaica ne balinya bagende bawumulireko wa e Jamaica nga naye music yakikoze oba kitegedde kitegeeza
Eddie Kenzo bw'akola oluyimba omuzungu n'alwagala n'agamba eyo ensi gye nja okugenda mu holiday yange. Eddie Kenzo atisse omuzungu mulamba najja aleete wano dollars mu Uganda naye ne mutamu respectinga n'ayimba oluyimba ne mugamba olwo oluliroko tali Ebbali. What is Ebbali? Kampala tulinaemu ebisigadde byalo kyova olaba nnyimbira byalo batugamba ffe tuyimbira byalo mbabbize Ebbali nga bali Kampala banywa mwenge mu mabaalo ffe tubagamba tuyimba mikolo mulinde emikolo anti omukolo tebagamba mbu abantu azze olwedde babaawo zisente zo bagamba nti bukadde bubiri buba bwebwo tebuliiko kugira teguliiko nti abantu ate tebazze babuzeemu kati nange tukole tutya kati tuli bayimbi ba mikolo nga babyalo era be bawagizi baffe era mbeebaza nnyo bannakyalo bali kumbeezaawo ate Izon nga tutolekera okuva mu kifo kino abayimbi bano baba upcoming gye baleeyo abaana abato bangi nnyo azunziza akayimba katutte wala bakagobye akatutte wali bakagobye omuwa amagezi ki era ntanda ki gy'oyinza okuba nga omuwa essaawa zino alemereko naye n'ekirala tulina obuzibu mu music industry yaffe omuyimbi omu yagamba mbu engeri gy'ebitali bya interview sikutta oli ayimba oluyimba nga naye kennyini aluwulira naye tayagala dduwuliriza abaana bawa amagezi nga naye awulira tayagala dduwuliriza. Kino ekintu bwe nali mu kyalo twalimanga kasooli kati ne tumujja mu nnimiro nga tumaze omumutema ne tulondamu emirungi nga gyegy'okutunda nga mubaamu buno obulimu namujinga ne tubweriira kati abamu balina music nga waabwe wakweriira ne baagala mbu abantu bamugule gwosobola okugenda ku mudaala gwa kasooli gwe bookya nogamba mpoyo ali mu namujinga stake your time ng'onoonya omusooli omulungi ogunaagulwa abantu. Nze wenteera oluyimba mba nnina ennyimba nga nnya mwennonda okitegedde ate era nsobola odduta nempulira ne ŋŋamba lunono lwadde lwange lwakweriira kanduveeko noonyo Owewaawo omukulu amagezi g'abawadde geego abagambe you take your time obeerayo toggwamu maanyi kuba naye teyaggwamu maanyi mulayi musajja adde apanda gaali asonga busonzi bwonna waalaba opportunity nawaaleeyo omukwano gwange tewerabira nti omukulu geega amagezi gakuwadde yentanda gakusibiridde nyongera bajukizaako gwatanaba kubanga osubscribinga mukwano ogenda ku channel yaffe etuteekamu olutambula mu Uganda butereevu ogenda kubanga otufuna bulungi nnyo okonako mukadde okwa personalizing ogenda kuba ofuna notification zonna likinga sharinga ate commenting mwena gye musinzidde ebitono by'eggwanga bitali bimu tubeebaza wetwetambudde olunaku olwaleero Izon nti akagamba kasembayo nga tuva wano neebaza nnyo abampagidde okutuuka wano nze nina enjogera egamba baagizimwe bakama bange kuba byonna adde tubikola naye be basalawo oluyimba olulungi kuba nze nnyingi zendaba nga zisiiba ku mpewo ne bagaana ne bagamba adde mulutusibyeko si lulungi luli lwe mwazannya ogumu lwe twagala so kati abagizi be bakama bange era be bakama ba music mbaagala nnyo mbasaba kwongera kumpagira songerako sikuzaako omukono obubeere bulungi.